kanchanguye era njagala bonna abantu abalaba ebintu ebyo tulina sides bbiri abantu babeera n'ebizibu byabwe biri personal bannamawulire mugenda ne mulumbagana abantu personal abantu ne babatereka katulaba yeekolera oyo mulinako files nga ziriwe ziti niwaliba wa myaka simunoonya ajja kumala yejjeyo yeeyo kwesi talina mirembe yafuluma Uganda kati ne Kayz mu kukola emirimu gye ng'anoonya likes yalumba ebitalumbika Kakalaamu the same sibanenya kuba muba mwagala following mumulowooza amawulire begatyo bwe gakola but there is law. There is law. Omuntu omwogerako nti mukyala we yakoze bw'ati gwe n'osinika ebintu lawyer n'ajja emabega n'atuula n'aluka. Kayz was my friend. Natuuka ne ŋŋamba Kayz lwaki tetukimala ani naye ng'omusajja amuliko simusobola ate yayita mu mateeka kuba singa ali amukanze illegal n'aligambye nti discussing manya singa ali amukanze yabbali bino bya Wall Street ekyo nalitaddewo ki naye yamubala empapula oziyitawa omusajja akugambye watta famire yange gwe wali okola TV show. So that is number one. Then waliwo abalala nga badictator waliwo abalala abalina amaalo wulira waliwo abalala nga balina maalo enda mu America abantu tukyalina bannayuganda wulira tukyalina bannayuganda abalowooza nti kugende mu America kyakabi ne baleka emirimu ne batunda n'amataka ne naye bavuddeyo bakoze shows bababuulidde obuzibu obuliyo ebweru mukitegeera. Though again economically for a country we can export labor. It is one of the best ways to earn the sentes omuzungu by exporting labor. Okay, so bwobanga osaze ogenda kukola kiryoke era kiringa ekyabakadde abo banayi mulaba Nigeria, mulaba China, mulaba India. These three countries are the best example of countries that exported labor. Kakati mu exporting labor abantu bawe ne bagenda mu nsi zonna ne bayingira offices, companies, ne bayingira amasomero, universities, radio stations, ne bayingira bangi kati already bakola sente ezo zidda waabwe. Number one. Number two, they are learning. Paying attention. Number B, the baiga skills. Number satu, bazalide y'abaana baabwe bayingidde ku radio stations, companies. Kati mu Nigeria gwe Bebe Cool ovudde eno n'Abannayuganda bo bali bibiri. Mbumukoza akavulo yibidde Bannayuganda oli ku Nigeria okompinga naye nga cousin we yali ku BBC yanyiga epesa lya music ajja kulisaawo bana. So muleke Abannayuganda to let us export our people to the rest of the world. Ngaba China, let us copy the successful countries. Bebe, lastly, still on that same issue, I want you to categorically put it straight. Bannayuganda tebalina bizibu bibaluma personally that's creating this anger. The issue of unemployment. The approach here solving the ebizibu is where we differ. We agree nti eggwanga lina we liri mu negativity. Okay. But the approach of solving them is where we differ. Nze tosa kungamba nti nno ondeetera president omuntu atalina experience at all during a time gye mulaba eggwanga nga lyetaaga omuntu amanyi economics amanyi security because ekintu ekisookera ddala factor ya security gwe wano Uganda is a landlocked country tuli wakati w'ensi ezirwana enkya n'eggulu buli lwe zirwana abantu baayo badduka ba refugees ne bajjawa mu Uganda buli lwe bajja mu Uganda bajja n'emmundu empisa embi endwadde batwala amataka g'abantu biki kwegamba omuntu tamanyi mugaso gwa lwaki Museveni alina okuinsistinga nnyo ku security agende Congo
ajjeyo olutalo baleme kujja wa Uganda, agende South Sudan alukwatire eyo baleme kujja wa Uganda, then ka budget ke kano kabenga kasobola okulwaninga ku bantu babawa, that security kale nange amanyimu bitono. So tugenda deep nyao barometer ya kwasa ya music Zambali blast ya ne romushana wajja kwasa azabo mbeta agakuba ogera nyo oluzungu wabe bakutwala ko kusheza abasajja boogera nnyo oluzungu olwo azifu wano Uganda ya luzungu. Museveni n'abalaga nti asobola okubeera ku TV n'atematema akawunga, and they didn't pick the leaf. Bete twandizeeyo kawunga Uganda si basanyufu oyagala kusajjira biwundi ate batya bakambuwali amukole balenda zigidipire batabukawo bagireta magere ebetuddeyo ku nyimba twakomye ku gravity abala ekintu kye kimwisiza yayiga market ye gravity yalabanga tuperforminga tumuka, so yetayagala luyimba lwanga ayimiridde, which is okay. Organized statement, Jota de Conte, a statement song with a hidden meaning, but it has made it impression, but it has made an impression onto the local ground. Wabuyu appears again. Hidden meaning. Wow. Rome chan. So again, together in gospel. Okay. This time between Gabi, Titus. Gabi ntatu mwade cheza for Yesu. Yes. Titus Tesa and Muloko. Yes. I think those two songs, Okuja County Fraternity Gospel, a week a bit. This shows you twetaga abagospel okumanya nti nyimba ezo tuzeetaga mu secular world, temuziyimba ne muzireka mu church, basi promotingira mu church ne bazireke muzireete it is okay, but you can promote your song in the secular world. When again akewa Pastor Kayz akusaba one time and people took it negative. Ne Pastor yangamba nti olaba nze ndi musanyufu nnyo because actually noonya abantu bano abalokole already baalokoka dda, njagala eyo mu governor gye nina okuteeka ki enjiri. So we need these songs to come out of church and come to the mainstream. You can meet a DJ, pay him money, let him play your gospel song once a night. Or you said it? As promotion, every activity can have a marketing budget. Endongo ya sente. Katamangu mkizao Endongo ya kubanga anti the sente batongoza oluseke nyam. And I think the gospel world can do better. yes Of course, how important it is for gospel people. The pastor, so those guys are doing good. So you see the big son, the pastor, they're the aggressive gospel people. Anti-church, njagala bano ba gospel artists bakopaawo kugamba gyekiwatu enayimba ennyimba za Yesu, buli muntu yenna n'agenda mu mwoyo. Davidson ajja ne mu bbaala n'ayimba ennyimba za Yesu, abantu ne bayingirako mu mwoyo kikataano, then ne bamala ne baddayo mu bbiya. Sabula dadi. awo enjiri abagibulidde Era mu myaka ebiri omuntu bbiya mu sebbali n'agenda ne Bible. tugende mu maaso Ntaate. awo Bebe yayimbye guno Lona ina kyagamba ku ntaate. No, ntaate tamulambuluddeeko, tamwogeddeeko. Naye mpozi tenani musiimyeko ntaate yali munnammwe, namukola mwana ku TV. N'avaayo n'ayimirira ne bya TV n'abizza ebbali ate alaze nti ayimiridde. That's why abantu bagenda bamugamba nti azembekere byani ya UDP akikoze bulungi. Wow.
kati awo buli omu yeebuuza lisiti erinnya lya big size ye yayimbye guno lisiti tenaggwa liri erinnya lya big size kweri Bebe Cool. Bebe Cool koli ku lisiti Kwendi. Bebe. This time kwendi. The question. waliwo agambye mbu omugabi teweese abaana waliwo abantu abawera asatu Bwe batebango. bebereka kusampolinge ani amanyi oluyimba lwa question olwa Bebe Cool ajja tuyimbiremu wano Olire bano tebatera kwogera luzungu. Bali mu luzungu. Genda mu maaso olw'omukyala. omukyala agenda maaso Kati mu luzungu wati yagobya olwalweno wagobye oluzungu terwayita. Terwakola. Gwe luno obange toluwulira buli wamu. Bebe wetadde ku lisiti eno ng'oli okijja kukoweya mutima omanyi wayimbe Yo nga sibeerako. Ekitegeeza mbeeraawo nga Yes, and a video yatwala mu sente. vidiyo eba yaki. Eba yalwire. Vidiyo eba yaki. bopapya oluleeta ku lisiti omwana wuyo bwagamba Kale mbulirayo club song, dancehall. Eriwo kati. Esinga question. Tugende mu maaso olw'omukyala. tunyonyole lwaki Bebe Cool comes on the list. Ati mbiwandisewo bulungi. naye kasitawo oli Bebe wanditunyonyole Omanyi ntandise ne ngamba, it's difficult for me to include myself in this list. Before I make the list, that's the first. Because I make the list, it's hard. Kizibu okubeera nga ne-included. The likes of Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, Juliana, Afrigo Band,